Nga kitalo kya pasta iga. Kitalo nnyo kya mukwano gwange si pasta ye kabula mukwano gwange pasta iga. Mukwano gwange nnyo. Okay. Abadde mukwano gwange nnyo nali neibawe wane Kawaala. Era we nasembo pangisa wano nengere wote nazimba wamala. Kyo lifatira yabide ku pasta iga. Kyeli fasera bide ku pasta iga. Ye church ebadde singamu abakyala. Yabadde ayina church ngerimu abakyala 9 abasajja 10. Era nga abakyala bajja mu church ye. Nga bambi abuli ebigambo ebibaliwo emyoyo. Era n'osaa nti ye pasta ekabadde abuli enjiri ng'omukyala najja nga talina mbuzi ye n'addayo ng'alina embuzi amabeere agaagwa ne gaddamu ne gayimirira. Ye pasta yekkanze gwe mbadde nkakasa. Era ye pasta yekka eyatubuulira kyendifa serabidde ku ye nagenda nenvayo ne ŋŋamba abantu nti mu Uganda tulina coronavirus. Abantu ne bawakana nnyo ne bawakana mba ndi awo pasta n'avaayo. Pasta yiga n'agamba eggwanga nti mu Uganda tulina ki coronavirus era bansiba bamusiba. Abantu ne bamuvuma nnyo ne bagamba oyo pasta muyaye, pasta yabulira ensi eggwanga n'ali buli amazima nti tulina corona era mpaka ne kati abantu bazze bakirama nti biri byali byabufuzi by'abayaye. Era ye pasta gwe mbadde nzikiriza nti yatuwa obunnabbi bwe ffenna twali tutakkiriza era ku social media bonna abantu bamala ne bavayo ne bakkiriza nti pasta yiga ye musajja yawa obunnabbi ate ye musajja yafiiririra era y'omu ku basajja bannasutwago nobadde tavangayo okweyisimbawo mu byobufuzi. Naye ng'ekigambo kyayogera abadde tumubalanga ku sitwago yaffe. Abadde mu sitwago kubanga bw'aba yasalawo n'agamba nti tulina kulula mu Uganda ate n'atabaamu ate ne bamusiba. Kitegeeza bamusiba mu byabufuzi ne basiba nga pasta bamusibanga mu byabufuzi. Kitegeeza ye musajja yatuwa obunnabbi era bapasita bonna bali muno balevulandi baaji teri yatuwa bunnabbi. Omusajja yatuwa obunnabbi n'atugamba okujjako nga gavumenti ereese bubbi bwayo tetulina korona mu Uganda n'atugamba korona musujja pasi manya senyiga owa bulijjo gavumenti bwefudde ki bwefudde korona. Olunaku oluddo bakabinda bwe bavuddeyo ne bogera ku kufa kwa pasta iga era mu bboko kwabadde abayimbi ab'enjawulo n'abasumba. Basasoni nga yavuddeyo n'agamba ayogera bingi ku pasta iga nga bwe babiwulidde. Ekyosobola okwogera ku mbeera ekyo nayinza okugamba ku pasta Ssenyonga nti musajja mukulu akuze buli wamu yeetereeze kuba naye mubbi ayongera kugazi ate kati nze ŋŋamba n'endiga zonna ezisabire wa Ssenyonga talina bunnabbi bwe yali awadde okuggyako okubeera n'emmundu n'ettanka mu kiyigo bomu mu nkwawa ye buli wamu yeekuuma ate ngatali akagamba ba muntu wa Mukama lwaki ki ekimubeeza ne poliisi ku kyaki ye ki ekimubeera nga amagye alagira ddala direct nti ye abamu ku badikiteeta tava na gavumenti ya Museveni bwe kaseera musajja wa Museveni eyo sina pasta musajja wa Museveni bebamu kuba tisibye mu mbeera embi oyo pasta Ssenyonga mwogera sitya yanyaga n'okunyaga mu TV ye yanyaga bino byonna byogera bikozi yakunyaga sibyogera bikozi yanyaga naye tosobola kuddira musajja afudde n'omuwako obujulizi obw'ekisiru ekiseeza ne bwana musanga mu ggulu agenda mwogerera Katonda nga mubuuza sebo omukulu Ssenyonga yogera ku pasta muno nga nanko mulumiriza nga wabadde afudde siriimu bwakutta abakazi oyo teyeegadanga oyo Ssenyonga agula ne bamalayo olabika oyo Ssenyonga ate okuba agula bamalayo kuba engeri gyayogeramu kubanga pasta yeegatatulaga nga mukazi yali avuddeyo n'ayanjula Ssenyonga oyo omuntu mulamu. Abaana pasta iga bayinza okuba nti alese ku nswalabika bangi bamusabyeko balabirira tebannamusabako balabirira kubanga ono omusajja naye akoze alina sente ze era alina famire abaana basobola okwerabirira kati Ssenyonga tebannamusabako kulabirira abaana baani ba pasta iga so kakati waba alese 10 oba mutwalo babe famire ya pasta iga noti Ssenyonga so omwatunuliranga omukalirire afe ku bintu ebitamukwatako ate tugenda muboola era n'endiga zonna ezisabirayo tugenda muboola atandika okuba nga afuna mbuzi akakyafuna ndiga n'ekyo tugenda muboola okumala emyaka ekyo. Alina okuvaayo yetondere kuwanga tasobola kwogera bigambo byetu ku musajja wa Katonda yafudde Mukama gwe yajja mu bulamu bw'ensi eno n'ovaayo n'omwogerako wano bulijjo mu Buganda oli ne babamubbinga bamukutte ne bamwokyanga muffe faaza bwajja gamba bannange abadde muntu mulamu nnyo abadde asabira wano omufu ne bamwogerako bibi bwe bityo ne bakwate mbamulina empalana zammwe zikome ku nsi eby'omugulu bibeere mu ggulu eby'oku nsi bibeere ku nsi empalana zikomye no ku nsi kyovola abantu baba bagenda okufa balokoka ne boogera ne beetoola ebibi okitegeera Mukama n'abasonyiwa. Pasta iga alese mutabani we bamuyita omusumba Andrew Jengo era nga kisobola okuba agenda okugenda mu maaso ne church. Pasta Jengo manyiko pasta ne Andrew Jengo ono omwana mbadde sinaba mutegeera nnyo naye nga kyemmanyi nti ali sharp mukalukalu
baba ina tiimu banga bana batagobyegobye bano ababadde batambula ne taata we maya bana amanyi okwefuula n'asooka agoba tiimu yonna ebadde ekwasaganya kyaki nayagala aleete ababe awo kijja okuba kimulemedde ne bw'anaalekawo tiimu ebadde ekola ku kyaki netambula ne kitaawe awo obunnabbi ne kyaki ejja bwegenda mu maaso ajasobola n'okukuuma ebintu byani okujja kwanaalaba ng'atandise omuyitamu akanaana nga tagendera ku layini ya taata we gy'adde atambulirako awo abasobola omugamba nalizayininga oba balina contract ne bagitaminatinga 2015 ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi gwali gwa 6 nze kenyini Brian Wako nakusanga kufunye ddala buleta netwogera ku nsonga z'aba Illuminati ggwanga erya Uganda noŋŋamba nti pasita yiga Illuminati ebigambo bino kyabijjukira anti kati omanyi wansanga saa zaali mmeka kiro zaali kiro nalina byenywedde naye nga ebyaddala nali sirina kukakafulaga nti Illuminati omuntu gwe mpakasa Illuminati pasita Kakande pasita Senyonga nani omulala awo Jingo ne Sheeka Muzaata be Illuminati benyini be Illuminati benyini ne Illuminati be Illuminati pasita yiga tabaliimu pasita yiga kwegamba okusinziira kuyampa obunnabbi n'ambulira amazima nti mu Uganda tulina korona nekakasa nti tisi Illuminati just nabbi abadde musajja nabbi lwako ebintu ebibadde bya komedi era mu industry ya komedi naffe tufiiriddwa nnyo omusajja abadde atuwa ku jjoogo naddala bamawulana ebweini bafiiriddwa nnyo okuba abadde komediani abadde alina komedi we gwakola mu kyaki omulungi manyi kyaki ezitabowa ze zino kyaki wammanga kyaki ya pasita yiga baleete bowa neya pasita Bugembe zezimu ku kyaki ezitabowa nti ye tagoba muntu yonna n'oba oli muyimbi oba zofaana otyo ojja n'oyingira kyaki kyabadde musajja ayaniriza buli omu naye mulimu kyaki z'otuukamu nga pasita yeeraga abanga gy'oli oba yali ye Katonda Lusidiku ne bw'otuuka wano pasita yiga abadde ayaniriza buli omu naye Bugembe bw'akola be basajja balina kyaki zesobola osabiramu era ze mbadde nsobola osabiramu paka osembadde okusabirawo kyaki ya pasita yiga pasita yiga nasemba osabirayo nga nkyapangisa wano ng'akyakola ku Lusaidi wano wabweru nga tanateekawo kikomera kyo anedda si we wano okka essabiro ne mu ssabo ŋŋendayo amafiina mbadde ntera okugendayo buli wadde essabo liba ssabiro nalino ssabo ne wa Bugembe nalyo ssabo liba ssabiro ne Lubaga nalyo ssabo liba ssabiro ye kyaki mu Luzungu kati mu Luganda lyeriba essabo wogenda wonna oba ogenza mu mafiina oba ogenza essaba ki ekyo ekyenjawulo kyolaba nti comedy industry nga bwokiise kyegenda osubwa pasita tugenda suba omusajja badde ajja ne comedy store eyo n'atula tumukola mu jokes n'anyumirwa n'aseka bino waliwo pasita yajjako oyo ne tumukola mu joko twamusanga abweru ng'aguze ejjambiya ng'ayagala tutema tumukola ku ntya joko naye ono omusajja abadde mwaniriza nnyo era tumusubiddwa nnyo ne mu comedy industry eti kyaki ebadde tebowa ne wojja n'ebizibu ofuluma bigenze n'oba tonnaba kulokolwa naye era sitiro adayininga ejyakola obujoko bwe mu kyaki abantu abamu bye badde bataagala naye nga buli muntu olina okufa ku musalaba gwo oba badde akola byakola nga gwe tobyagala nawe beera ku bibyo gye ebintu ebimeseza banaye Uganda okukulaakulana olowooza ekisajja ekyo sikyagala gwokozeewo ki mu nsi ogenda kujjukira pasita ngenda mujjukira Eva era njagala gavumenti emukolemu statue ekiteeka wano ku luguudo lw'ekwawaala oba wali ku paaka enkadde oba waggulu eri ku palamenti avenue bateekewo pasita yiga bakolewo statue bamuteeka awo tumujjukirengako nga pasita yatuwa obunnabbi mu Uganda tulina korona era mu gavumenti yaffe empya era nsaba gavumenti yaffe empya wenaabezze pulezidenti waffe amukolemu statue kuba eno ey'abakadde tejja kikola eri abavubuka ejje emukolemu statue wali abeerewo wali ku State Square oba kupanga ku gundi sawa ya Queen tumuteeka awo abeere awo nga tumulabirako awo ng'omusajja yatukola ki bateekewo ekibumba ekinene nga kirina simayiri ennene ngirya pasita Bugembe yayimba kapale nga tumaliriza bubaka ki bwosobola okuwa abantu naddala endiga za pasita ezifiiddwako endiga obubaka bweneza okuwa endiga za pasita eza pasita yiga ezibadde zisabira babeere bagumu kuba Mukama era yagaba ate era yajjawo eyamutuwa era yamututte so ffe tulina ffe endiga eziri awo ku nsi nti wanti olunaku luba lutuuse oli abagenda bakola ki abagenda era ebirungi byakoze jasi batambulire wamu ne pasita ono muganda mutabani we batambule ne pasita Andrew General batambule naye mu mbeera eriwo yonna era ajja kuba ekirungi empeta zazireseewo omwana yadde yayiga dda bwaziteeka ku muntu empeta yagimpaako awo sebo nendotaloota naloota ebintu nga ndi Japaani China nina okudde nga wakkamu omuzigo gwawe nkitegera nti empeta ekola kapale